Essuula ey'e19. Mu mwezi ogwokusatu oluvannyuma abaana ba Isirayiri nga bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri, ku lunaku luli ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi. Bwe baava mu Lefidimu ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi, ne bakuba eweema mu ddungu. Isirayiri n'asiisira wali mu maaso g'olusozi. Musa n'alinnya eri Katonda, Mukama n'amuyita ng'ayima ku lusozi ng'ayogera nti, "Bw'otyo bw'olibagamba ennyumba ya Yakobo, n'obabuulira abaana ba Isirayiri nti, mwalaba bye nakola Abamisiri, era bwe nasitula mmwe n'ebiwawaatiro by'empungu, era bwe nabaleeta gye ndi. Kale kaakano bwe munaawuliranga eddoboozi lyange ddala, ne mukwata endagaano yange, bwe mutyo munaabanga ekintu kyange ekiganzi, mmwe mu mawanga gonna, kubanga ensi yonna yange. Nammwe mulimbeerera obwakabaka bw'abakabona n'eggwanga ettukuvu." Bino bye bigambo by'olibabuulira abaana ba Isirayiri. Musa n'ajja n'ayita abakadde ab'abantu n'ateeka mu maaso gaabwe ebigambo bino byonna Mukama bye yamulagira. Abantu bonna ne baddamu awamu ne boogera nti, "Byonna bye yayogera Mukama tulibikola." Musa n'aleeta nate ebigambo by'abantu eri Mukama. Mukama n'amugamba Musa nti, "Laba, njija gy'oli mu kiro ekizimbye, abantu bawulire bwe njogera naawe, era bakukkirize ennaku zonna." Musa n'abuulira Mukama ebigambo eby'abantu. Mukama n'agamba Musa nti, "Genda eri abantu obatukuze leero n'ejjo, era bayoze engoye zaabwe, beeteeketeeke okutuusa olunaku olwokusatu. Kubanga ku lunaku olwokusatu Mukama alikka mu maaso g'abantu bonna ku lusozi Sinaayi. Naawe olibateekera abantu ensalo enjuuyi zonna ng'oyogera nti, mwekuume muleme okulinnya ku lusozi newaakubadde okukwata ku nsalo yaalwo. Buli alikwata ku lusozi talirema kuttibwa. Omukono gwonna guleme okumukwatako, naye talirema kukubibwa mayinja oba kufumitwa, oba ensolo oba muntu taliba mulamu. Eŋŋombe bw'erivuga ennyo balisemberera olusozi." Musa n'akka ng'ava mu lusozi ng'ajja eri abantu, n'atukuza abantu ne bayoza engoye zaabwe. N'agamba abantu nti, "Mweteekereteekere olunaku olwokusatu, temusemberera mukazi." Awo ku lunaku olwokusatu bwe bwakya enkya ne waba okubwatuka n'okumyansa n'ekiro ekizimbye ku lusozi n'eddoboozi ery'eŋŋombe ddene ennyo. Awo abantu bonna abaali mu lusiisira ne bakankana. Musa n'aleeta abantu okuva mu lusiisira basisinkane Katonda, ne bayimirira wansi w'olusozi. Olusozi Sinaayi lwonna ne lunyooka omukka, kubanga Mukama yalukkirako mu muliro, omukka gwalwo ne gunyooka ng'omukka gw'ekikoomi, olusozi lwonna ne lukankana nnyo. Eddoboozi ly'eŋŋombe bwe lyavuga ne yeeyongera nnyo, Musa n'ayogera, Katonda n'amuddamu n'eddoboozi. Mukama n'akka ku lusozi Sinaayi ku ntikko y'olusozi. Mukama n'ayita Musa okulinnya ku ntikko y'olusozi. Musa n'alinnya. Mukama n'agamba Musa nti, "Serengeta olagire abantu, baleme okuwaguza eri Mukama okwekaliriza n'amaaso, abantu bangi baleme okubula mu bo. Era ne bakabona abasemberera Mukama beetukuze, Mukama aleme okugwa ku bo." Musa n'agamba Mukama nti, "Abantu tebayinza kulinnya ku lusozi Sinaayi, kubanga watulagira ng'oyogera nti, teeka ensalo okwetooloola olusozi era olutukuze." Mukama n'amugamba nti, "Genda oserengete, naawe olirinnya, ggwe ne Alooni wamu naawe. Naye bakabona n'abantu baleme okuwaguza okulinnya eri Mukama, aleme okugwa ku bo." Awo Musa n'aserengeta eri abantu n'ababuulira.